Ngenda sooka nkuzannyira akatambi nga Bobi Wine oba Honorable Robert Kyagulanyi ow'ekibiina kya NUP ng'ayogera agamba nti tasobola kuvunnamira pulezidenti w'ekibiina kya NRM pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye ate olunaku olwaleero ebiriwo bikangwe byogenda okuba nkolaba mu maaso. Kansuke nkuwa akatambi ako ate okewulirireko mbeere nga nkuwa ebipya ebiriwo essaawa eno. Nga gwafuna nayakubisa naye ekifaananyi ye nannyinizi TV ne radio bateekayo nti ono akolagana naye ze Museveni namugamba nze sibonga naawe siri kyaliwo tonneefasa nange sijja kwefasa. Tewali byakusinkana mbu tunyumyemu ogende ogame international community nti anze siri dictator olaba tunyumya n'abaopposition. Kakati olunaku olwaleero kikakasiddwa nti ekibiina kya NUP finally kiyingidde iPod. Bano kati batambulira ku ntoli za Pulezidenti Museveni. Nze nsuubira teriyo kibiina kya opposition ekitatambulira ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bano kati bali mu kweyagala. Omusajja amaze n'afukamira ne bayingira ekibiina ekyo ekya iPod. Oba okitegeera. So oluvannyuma lw'okufunayoko obuwumbi omwenda mu bawagizi be, mwana mulenzi ono Bobi Wine yeeyongeddeyo mu maaso n'abeera nga ate akola ki? Agenda n'obwo obuwumbi obutaano. So bye biriwo kanyongera okubeera nga ate nkuwa omuwandiisi waabwe Leos David Rubongoya nga naye annyonnyola. Bangi bayogedde ne bagamba nti banoonyezaayo ssente, abalala ne bagamba mbu baatuukirizza tteeka eryateekebwawo kakati awo nze naawe. Banange ssente ezi distributing ba parliament si za Museveni ng'omuntu. Ssente ezo zaamiwa omusolo. Era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi, amawanga ago gafandinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength. So bano ba NRM balimu ogezaako okubawuddisa n'okubalowoozesa nti invention yaabwe. Nedda, ssente zibeera allocated by parliament zigende mu biina by'obufuzi bisobose okukola emirimu gyazo. Newankubadde tubadde tuwakanya ebbanga lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo ssente. Kubanga ogenda maliriza nga NRM etwala 75% yezo ssente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefitinga ebbo. Era ne ssente zino NUP ze badde efuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti ssente ezo babeere nga bakola ki? Be batwala share yazo. Kubanga singa NUP ebeera tesayinize statutory instrument bwe befulumye, NUP netegatta ku iPod erimu department mu NCF, kiba kigala ssente ezo NRM still egenda kutwala 75% yazo. Oba muntegeera? Ssente zaalibadde zigenda eri NUP nazo still baba bagala 75% yezo ssente. So saagala omuntu alowooze ssente ezo za Museveni oba ki? No, ssente ezo za ggwanga zaamiwa omusolo. Ekirala ekisingira ddala obukulu, NUP kyekibiina kyokka ekirazi accountability ezo ssente. Kati watwogerera mukimanyi tulina ebitebe 3 mu ggwanga ebisinga obwakabi n'ebitebe byaffe ebyo nabyo betulina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tubadde tukozesa ssente ezo eziri allocated by parliament okufuna buli kimu kyonna kyonna kyetufunye ng'ekibiina n'okukola emirimu gyaffe. Naye kaakati okumala emyezi 5 ssente ezo baziggalawo. Mwawulidde gye buvuddeko nti bagenze abakakiiko k'ebyokulonda irigale nga tebatambulidde ku mateeka ne bazigabira ebibiina byonna ebirala NUP ne bagireka ebweru. Kyekyatwaliriza okufuna meeting n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukabuuza musinzidde ku ki okukwata ssente ezo ne muzidistributinga. Bo ne bagamba nti bano ba iPod batugambye nti abaasayininga MOU be tulina okuwa. Kati ntubagamba kale bwe mugamba bya MOU ki ekitaliiwo naffe katugisayininge. Naye nga bwe nkugambye era tumanyi bulungi nnyo nti banoonya excuse zonna okulemesa national unity